kyoyagaliza muno kyakwagaliza ojja kulaba ng'ensi eno ya mirembe. Tunakendeeza waasiwaasi ne tukendeeza ABCD sheekh byonna byabadde atusomesa ate ng'atukubiriza okutuyigiriza okusobola okweyimirizaawo okusobola okutambula nga bijja mu bannabbi bonna abaatukulembera okuviira ddala ku nabbi Adam kutuusiza ddala ku nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bannabbi baali bangi basukka 12,000 bayinza obutasukka nga beebo bennyini sharp 12. Nabbi owa 11,999 ye nabbi Isa ye Yesu ye Jesus. Then akyasembyeyo nga ye nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Bonna batukubiriza kintu kimu okulaba nti embeera ze tuwangalira mu mbeera nnungi. Ebigambo ebyo gy'abadde abitrace nga gyatandikiddeeyo ng'agezaako kutulaga nti bonna baatuyigiriza okweyimirizaawo, baatuyigiriza development, baatulaga obulungi obuli mu nsi muno. Tojja mu nsi muno n'oyimirira buyimirizi wabula tweyimirizaawo tutya nga tuteekawo ebintu ebiyamba community. Bw'omala okuba ng'olina ke weekoledde, weegulidde kamotoka, oguze kapolitiko, otaddeko busenge bubiri, lowooza ku community gy'owangaala nayo. Y'ensonga sheekhe gy'abaddeko. Lowooza ku community gy'owangaala nayo. Bw'obanga ensonga eyo gikoze, neighbor to neighbor, family yo gitunuulidde, otunuulidde neighbor wo, onoona atunuulidde neighbor wo, tekiri kigenda kuleeta buzibu mu nsi yonna. Akatuuse ku neighbor wo n'oma nti naawe kakutuuseeko. Ate obusiraamu bwagenda wala ne bugamba nti togezangako kukuba ejjiiko ey'amaanyi erumbe neighbor bw'oba omanyi nti ye agenda kulya akatogo ka muwogo. Ejjiiko yo obusiraamu bukusomesa nti wandibadde togikuba nnyo, olabe nti akantu akanaaba nga katuuse eri kujjako ng'onoomutwalirako. That's what they call neighborhood. Sheekhe byabadde atusomesa enkwatagana, enkolagana okusobola ogenda maaso. So mikwano gyaffe tubeebaza byonna bye tuyiseemu era ebyo byonna sheekhe abiwunzise ng'atulaga nti tulina obusobozi obusobola okuyimirizaawo ensonga zaffe ebbiri ze tugenda okutambuza mu mwezi gwa Ramadan. Banasanyuka tubeebaza bweti program egenda okubeera okutuusa ku 12:30 okutuusa ng'omwezi guweddeko. Zino eddakiika sheekhe zaasigazizaayo njagala mbategeeze we tusiibuddeawo nga tugenda naffe tusinze Katonda bano kambasome linnya ku linnya abasobodde okuyitawo ne baweereza ku nsimbi zaabwe. Najibu Hussein atuwadde 20,000, Sumaya Nassoro atuwadde 5, Shamira Nankwanga atuwadde 1,000, Shaabani Baguma atuwadde 3,000, Mariam Nabachibi atuwadde 1,000, Ramadan Gule atuwadde 1,000, Tusingwize atuwadde 15,000, Jannat Nalubulwa atuwadde 15,000, Shamim Namuwoya atuwadde 15,000. Listi ewanvu y'emmuko n'abasanyuka n'Abasalam TV bayingidde omwebale nnyo, mwebalire ddala. Arafa mwebale nnyo, Shafik webale nnyo, Nadia Katushabe nawe nkulabye ate okomyewo gwa 2, Nampija Fatima webale nnyo balire ddala. Rehma Namakula bwebanga ye Namakula ono gwe mmanyi Sebaggala yongera ku nsimbi. Rukia Regina webale nnyo, Fatima Namia mwena tubeebaza. Sheekhe gyawunzikidde mu kusomesa kwe n'agamba nti twagala tubeere nga tuteekawo limbo gye tusobola okuyamba bannaffe. Ekisooka abantu abatugendako bangi nga tetulina gye tubaziika. Limbo ez'ekkololo muziraba zonna zitandise okujjula. Ne tuba nti waliwo senta gye tuzimba ennene mu Eastern Region awo Embaale ng'okutta oluguudo oludda Soroti ng'onootera okuyingira Bukedya. Eyo gundi weeri era limbo eyo gy'olaba sheekhe ajja babuulira. Eyo limbo yagulibwa muntu omu gwe bayita Burayimu Kibirige Muwanga. Burayimu Kibirige Muwanga. B ye Burayimu
M Muwanga, K Kibirige. So mu mbeera eyo ne tugamba nti kati ffena tukwatire wamu n'erimba emaze okujjula tubeere nga tufunayo endala. N'endala zonna ze mumanyi gye mubadde muziika zonna zigenze nga zijjula. So Sheikh n'agamba tukyasobola okuteekawo limba endala. Tusobole okuziika abantu baffe, tuziike nga bw'omanyi kati ebifo bigenda bifunda. Urban centers bagamba tukuume obutonde. N'osanga olina kapoloti 5 ku 100 kati omuntu bw'omuteeke manju onoobeera wooti. Era nawe buli bw'ofunwa bw'oti n'omulabako embeera ekutabukako. So ne tugamba bwe tufuna we tuteeka abantu baffe abaagalwa baffe omulimu ogwo Sheikh bw'atugambye tugusobola n'okuteekawo. N'olw'ensonga eyo mikwano gyaffe tubeebaza abatambudde naffe. Njagala aba Airtel mbategeeza mubeere nga mukola ki. Aba Airtel muyitire ku merchant ID yaffe nga muteekamu ya star 185 star. Aba Airtel 185 star 9 #. Bw'omaliriza teeka mu merchant code yaffe, merchant ID yaffe giteekemu ngeri 4342989. Era ku screen ku lutimbe gaggadde olw'abantu abasanyufu abasanyuka yeeyo gy'oba olaba bagikuteerawo ye aba Airtel. Then na MTN tugirina star 165 star 3 #. Eri 165 star 3 #. Then merchant yaffe teekamu 3 5 ensimbi tugenda zifunirawo butereevu wano nga Sheikh tanadda. Naye Sheikh bw'aba akomawo njagala atutegeeze mu bufunzi kubanga basinga mukama waffe tebamutegeera, basinga bamutegeera afudde. Atubuulireyo katono ye nga ye kyamanyi ku BMK. Community yagiyambako kubanga ffe tusinga kumutegeera ku limba eno gye yali aguze. Ayina kyayambye ku community. Mu buddakiika buno tulimu 21 Sheikh ayina eddakiika zze nga 7 njagala atubuulire ku munnaffe atweyunzeeko essaawa zino. Musajja BMK Ibrahim Muwanga eyaziikibwa enkuyanja y'abantu. Ayina kye yayamba ku community kiki ekyo ako bw'aba akankoledde n'otegeera ku kyotegedde Ibrahim naawe n'ofuna ky'osobola omuyigako awo ebyaffe bijja kuba nga tutambudde. Mukadde waffe Nsubuga Hamidu ye Imam wa Masjid Musa ku Hotel Africana. Kigambo kyoyogedde nga bwe twatambudde okuva we twatandikidde bannaye saawa zino tuzze kusanyuka. Naye Sheikh nga bw'ogenda mu maaso nfunye cash. Alhamdulillah. Cash ziva w'omusajja bamuyita Kamwocha. Kamwocha ono yalabika beera asenguka busengusi. Bw'agenda Entinda bamuyita Ntinda. Bw'agenda Luzira bamuyita ki? Luzira. Naye kati Kamwocha alabika yatebenkera naye kyemanyize lwaki awaddeyo sente zino omusajja yatebenkera mu mativu. Alhamdulillah. Musajja yagala omulimu gwe. Musajja mukozi. Ye musajja eyajja wano ng'asitula zino meeza eno gijono giteeke wali. Fuluma. Allahu akbar. Bagenda kuteekako ebyuma kati gwe genda. Ngagenda nga tulo wali ku gate. Naye kati y'omu mu top managers. Abagalagira nti teekako kino na wano fulumya situlo teeka eri. Munene nnyo. Yaleese ensimbi zino amakya ga leero. Musajja gwe bayita Kamwocha. Naam Sheikh tugende mu maaso. Tuvudde nzere nayingira oba okutandika okubeera ne Dr. Ibrahim mu mwaka gwa 2009 mu Julai 17, 2009. Allahu akbar. Naam. Oyampeera omulimu gw'obuwalimu era we natandika okumanya n'okubeera naye. Naye 2009 akukwasa obuwalimu. 2009 akukwasa obuwalimu ng'ennaku z'omwezi 17 mwezi gw'omusanvu. Olunaku olwali lwa Friday era twasaala n'ejjuma. Naye mu mirimu nga bw'ŋŋambye nti tumwogerako ki mu mirimu gye yakola egimumanyikisiza okutuuka we tuli naffe. Omulimu gwe yasooka okukola twagukola naawe. Yes. Gwali gwa charity n'atuyita. Yes.
n'atugamba tulina tukunganye ebintu ebikadde abantu batakozesa tutandika okubikola ki n'atuwa ekifu ekisinga ebifo byonna byalina ku afrikana n'agamuteeka omwo ne tukunga ebintu esitowa esinga eye gyakozesa eya afrikana nam ne tutwala efuso ezo twali ffenna gwe mulimu gwe twasooka okukola ogwa charity mataba geeri mu lwenzoli tambula n'ateekako emmotoka ne batuwa ne gye tugenda okusula byonna byonna ne tukola ki kakati mu kuwaayo mu kuddiza abantu kyenalaba n'okulaba nti ne woteeri ziri endala bazibiteekawa kubanga woteeri zonna zirina ebibintu ebikadde amasuuka bulangiti kyeneekakasa era ole twagiteekako essowaani 13,000 netwatwala okasiisa eyo twasooka ebintu nga ebiva mu woteeri naga nti ebintu byonna abantu batandike ngaokubireeta tubitandike bitwalira mu bantu abatabisobola era ebintu ebyo omulimu ogwo gukolebwa n'okutuusa essaawa ya leero Salamu Charity ekyatambula nagwo era bagukoze eggwanga lyonna na buli kimu kyeneewuunyaako wakimanya ab'ebibwa bitalaganye batuwandiikirako ku bbaluwa nga bawandiikira Masjid Musa ebawe engoye ezitwale bazigabe bududa ministry government ewandiikira Masjid Musa mutuwa obuyambi omulimu ogwo wagukola bulungi era ne tubawa ne batwale bududa naye nga ebyo byonna kulafubana kwagibulayimu kubeera nga community eddamu okufuna ekintu kyonna okuva mu ffe ekyokubiri twatandika zaka n'aweerera abaana era saawa eno tulina badokita 30 naye abasomye nga bali graduate mu bwa medicine naye mukyo njagala kujjamu kimu okuyiga ku bwetoowaze bw'omusajja bwe yalina mukuza mu kuyamba yatuwaako yatoola ssente omuvubuka bamuyita Dr. Wakisi yali tayagala mulaba yakwata ssente za myaka 5 by that time baali batwala $1,333,000 naye yakwata ssente ezo za semester buli semester omwaka gubeeramu semester 2 yakwata ssente ezo za myaka 5 n'azimpa n'angamba genda oziteeke mu banka nenziteekayo akapapula n'akayuza n'agamba ezo ssente za omwana oyo yakwata Kurani Sexufiani Muguluma yamutuwa ku biraali n'amuweerera nga tamumanyi era nga tayagala mulaba omwana oyo yamala obusawo naye bwe baamubula ekintu ekyo omwana yakaaba kubanga haji yali amaze okukola ki okufa bwe yava ku ekyo n'ateekawo ebintu by'okugaba tubadde mu sitowa yaffe ya Masjid Musa ng'ebeera ne sukaali n'omuceere okuva ku mwaka paka ku mwaka ng'ebintu ebyo byagaba bugabi abantu abajja naga nti abantu basobola okujja ku muzikiti nga beetaavu naye nga tebaagala ssente ng'oli ayagala bwagazi kintu kyakulya mmere na sukaali era ebintu ebyo tubadde tubeera nabyo omuntu bw'ajja era ng'ajja n'agamba nti seeko oba olinayo kasukaali mpa oba olinayo ebijanjaalo bimpe n'abikwata n'abikola ki n'abitwala embeera bw'etyo yabadde bulayimu abadde yalina abantu bayamba nga tebategerekeka twafuna obuzibu bunene ennyo ne Haji Ngobya ng'oli ajja naga nti nze yabadde ampa eddagala nze yabadde aweerera abaana bange nze yabadde akwegamba ng'ebintu bingi emirimu gyakola nga tetusobola gimaintaininga nga ffe yaleka emizikiti 7 yazimba ye kennyini era gibadde giri wansi wa Masjid Musa nga wegirabirira abadde ne limbo eyo gitulaba kati ya Nkowe 1 eyajjula ina eka 8 naye waliwo ekitundu kyemulaba bwe tuba tuziika wansi waliwo olutabazi lw'amazzi yagaa nti tusimbewo ebikajjo abanajjanga okuziika babere nga bali ebikajjo ebyo bazze kuziika balina amaziga bakaaba naye gagaa nti bali ebikajjo ebyo babikole kibi banabanga bazze ebikajjo byaffe by'abantu bazze kuziika babirye naye programu teyagenda maaso bulungi olutabazi nelusigala nga weluli mulaba programu weri nti naye yennyini awo weeyebase nti yakola omulimu abadde agikola emirimu gya community ng'ayagala buli kaseera tubeere nga community eri wamu kubanga weyayiiza tudire engoye ze tutasobola kukozesa tuziweeyo abantu bazikozese
mulimu ne history emu ku kintu ekyo kye tujjukira tarehe oba sikando wagimanya etwatwala ekanzu za ekoti za hajaru ne suuti esuuti zaali zigenda kuwozebwa omusajja bwe basitula ebiveera birina okutwalibwa okugaba nasanga mukulu wa musekerera tanto olwawo okuwaayo suuti zo noba zaali kati mungu yeetoleddemu batukubira amasimu nga batuga muyimirize emmotoka edde onosotinga otya fuso bbiri kikyasoboka emmoloka tetumanyi ngoye we ziri naagani muziyimirize suuti ey'obukadde obubiri paka hajiru yakuba simu yenyini Haji Ibrahim nangamba nti temuddayo kulisivinga simu yonna ya Haji Haruna mugiveeko ebyo mungu bwakoze abantu bagende bazambale zabadde zaabo mu ddakiika esigaddeyo ebbiri bannange beemukesi omuntu gwe tusobola okumalayo naye sheekhe bwe tunaaba nga tumufunye ng'akomyewo tujja kuba nga byemuke twongera omutegeera tubawa ebifaananyi by'abantu abafaana bwe batyo mikwano gyaffe banasanyuka Salam TV tukulage nti bisoboka ebintu byaleka atandiseewo bakugambye amasomero gazimbye emizigiti gyazimbye amasinzizo ebikozesebwa byateereddewo community to the level of government buli kimu n'asomoka n'agendako mu nsi endala naye n'ateekayo byataddeyo kiba kikulaga nti omuntu bw'aba asobodde okukola ebyo abantu abamufaanana muli luddawa bw'aba yagula limbo ng'ali muntu omu katugenda kwekuŋŋaanya ggwanga lyonna nga tuyitira Musanyuka television tulabe nti tugula limbo gye twagala okuba nti naffe legaseye esigalawo tuteekewo at least omukulu twagala kugula ika ezisookerwako 13 ika 13 tusuubira zigenda kututwaliriza yaleka aguze ika zaali 16 kaakati zo zajjudde mu myaka nga 10 ezo nga zimaze okujjula n'awalala wonna so omuntu oyo n'aba nayenze kyemumanyiko ekisembayo mikwano gyaffe kyenjagala tukwatemuko mukadde wange oyo mumanyi nnyo ng'omuntu eyakwatirira ennyo n'omutandisi ow'ekibiina ky'abasiko sales n'ayamba abasiko sales n'abayamba naye sheekhe kyeyatusomeseza gwe yabadde tanaba kujja nti bw'okwata n'owaayo okuyamba community ate gwe Katonda kukubisizaamu ky'okuta omutwalo n'owaayo n'oyamba community bw'oti Allah Katonda akukubisizaamu emirundi n'emirundi n'atandika okukwanguyiza si mu ssente zino zokka n'aba nga accident gy'obadde ogenda kufuna amakyagaalero ku boda eyo n'agikuggirawo ettaala lye badde bagenda okutomerera emmotoka ogenda olugula emitwalo 3 eryo n'akuwonya ebyo tobirabako naye gyali abikuko n'akuteerawo protection ku mutwalo gw'owaddeyo kaakati zeezo community n'ayamba basiko sales nkootinga ye ebigambo bye byanyumiza ng'asembayo bamala okukwata obulwadde bwe babulabye aba ali Japan bamukakasiza buli kimu bamugamba eddwaliro lisobola okuweweezamukko liri mu Amerika naye liri expensive mu mutima n'abagamba mwe mumanyi bw'atuuka wano nga bamuwa form n'agijjuza odikkereyalinga bya bugagga n'ateekako Zambia, Dar es Salaam, Nairobi, Rwanda, Southern Sudan, Kampala bye Kampala mu bimanyi n'ajjuza n'aweereza mu ddwaliro batandika omujjanjaba ab'eddwaliro baawandika wano wansi nti ono bankrupt mu baavu be tumanyi ate ono mwavu nnyo eddwaliro lyaffe tojja kukola ki tojja kulisobola byemuke n'abivaako n'atuula ne famire ye n'ateekawo akabiina ke ke bayita tukoze tutya batuulanga butuuzi ne basaba tukoze tutya abaali awo Abamerika banne yali akwataganye nabo mu nsonga za sickle cells eno story njagala ogiwulirize manye ebintu bya Katonda bamukubira essimu nga bamuyita mu lukiiko lwa sickle cells mu Amerika n'abagamba sikyasobola kulinnya nnyonyi nalwala wakola ki nti nalwala nga tewatugamba obulwadde ng'abubabuulidde tuyina eddwaliro ligenda kukuyamba ligenda kuyambayambako lijja kujjanjaba n'agamba munnange nawandiikayo baŋŋamba nti sijja kubisobola ne bagamba tuweereze empapula ng'aweereza empapula n'agamba nti kaakati ebwo obukadde bw'ensimbi bwe bawandiika ffe tukweyimiridde kati depositingayo $40 ezaali mu pocket money wa BMK ana nga bagawa yalinga eddwaliro nga limuyita ng'agenda mu Amerika batandika obujjanjabi
obujjanjabi bwe yafuna si bugagga bwe obujjanjabi yabufuna olw'okuyamba bannayuganda be yagulira obugaali abasikoseeruzi be yakuŋŋaanyanga mu afurikana abasuka akakaaga n'abaleetera abasawo ne babajanjaba be yateeranga obusente ku akawunti gwe mulimu gwajjanjaba bmk si bugagga bwe kaakati gwe munange tukuume n'obugagga bwaffe emaali zaffe abaana baffe famirizi zaffe n'okuba nti twerekereza ne tuwaayo bannasanyuka njagala mugende mu maaso kuba nti muweereza tulabe nti naffe tuwaayo ebintu ebisobola okuyamba community tuzimbe center ennene egenda okukozesebwa eyo mu eastern tubeere nga ate nga tugula n'elimbo mu mwezi guno gwa Ramadan mikwano gyaffe mwenna mu ddiini yonna gye weesinzizaamu tukusaba omulimu guno ffenna tukwatire wamu tulabe nti emirimu gino tugitambuza Sheikh Siibula mikwano gyo sibadde byangu naye omusajja baamubuuza gobadde oyogerako nti mu family mulimu wasikoseeruzi ng'ebinyo ebintu obifiiramu nnyo family yonna nga ya afrikana agiwadde bajjuddeawo ne ofiisi bakuta emiggo batambu kyonna naga nti ansiina wasikoseeruzi naye nalaba nga twetaaga okuyamba Allahu akbar nalaba nga twetaaga okukolaki family yonna temuli temuli sina gwe mmanyi naye yateekawo ne ofiisi namba ne gavumenti netandika okukwatiza kuye nayawuzaako ku afrikana n'abawa ekitundu mu tuuloomu kakati bw'abanga yavaawo nga yalumirirwa banne n'alumirirwa abaana b'eggwanga kati olwayiro sikoseeruzi yali tamanyikiddwa mu ggwanga Allahu akbar naye kati kiri mu bibuuzibwa omuntu waba agenda okuwasa sokebera sikoseeruzi mulimu kaliya mulimu ne sikira nange nabyawulira awo mulimu kaliya mulimu ne sikira olwali bwaje wamwe nga ina gwalo wasi mpaka bapura osoka kukebera ako kakambwe nnyo n'okusinga AIDS naye nga tetubimanyi naye oba obwongo bwe bwalinaga nti abantu bajjanjabe tubayambe kati okuyamba okwo ate kwe kuvuddemu bino byonna bye tutunuulidde nti waliwo kino kyetaaga okuyamba kati owaera abasikoseeruzi bayambibwa buli omu yenna awaayo ne bayamba Sheikh Siibula tuve ku mpewo za sanyuka tubeebaza bannange mwenna abasobodde okubeera naffe okuba lwe twatandise okutuuka essaawa ya leero naye twongera okubajjukiza nti nkoowe yeetaagisa ne senta yeetaagisa okukolebwako tubikoleko minzaani zaffe Allah abituteere ku minzaani zaffe nga tuli balamu ate ne ku nkomerero asobola otuwa ekisinga obulungi tusaba Allah atuwa okusiba okulungi amina ya rabbi atuwa okuwaayo okulungi amin atukuumire abantu ba Next Media ba Salam TV nesanyuka okusobola okubeera nga bakola emirimu gino nga tebeekanyiza ate naffe ababeera ku mpewo Allah atuwa obulungi amin naye nammwe mutwamu Allah abawa obulungi naddala okwanukula omulanga gwa Abdulkarimu simu ebeere ng'etambula buli omu kyayina Allah akiweeyo ku lwa Allah asobola okubeera nga akubizibwa tubeebaziza mwenna mukkirize mwenna abaweerezaawo mu ddakiika zino twebazeemu omuntu omu yekka Saida Nanyonga n'abalala mwenna ensimbi tuzirabye ze mutuweereza naye olwakadde mukkirize banasanyuka tubasiibule mpaka kutuusa enkya insha Allah kuva ku ssaawa 10 kutuusa 12 tubeera nammwe n'abaali ku Salam Television mukkirize tubeere nga tubasiimu badde ne mukadde waffe Sheikh Hamidu Nsubuga Imam Masjid Musa Afrikana nanga Abdul Karim Kalisa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This moment spent time with Salam.